Nali nsiimula church Reverend Nambogolera era nga bwemba mu church naye ndabira ddala mantudde na Katonda. Effujje liriko, ettime liriko, amaziga agaliko, emirambo egigwira okwo ku street. Nguudo gye nasulanga saayina bulamu. Katonda atublessingira mu mikago gye twakuuma. Sitaani bw'atukuba n'atujja ku bigere byeje emikago gye twakuuma n'ebisuubizo bye twakola aba atutte bulamu. Nguudo gye nasulanga saayina bulamu. Esaako mufirika agaba. Abafirika bonna baraba abazungu babaagala abazungu babawe buwi. Ekiro ne kinkuba wala waliwo abantu bangi abankwatako. Mbanirizaako nnyo ku programu yange eya Wikids Moment. Mwebale kumpuliriza, mwebale kundaba. Olunaku lwa leero nzize n'omukulembeze wange. Mukulembeze abantu babulira amanya go. Amanya gawe bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo. Nsinzira ku Rabongo Charity Foundation. Wadde nga ndi musajja muyimbi era ndi musajja musizi wa bifaananyi era nno ayitamu obwo obuweereza okwongera okubaako nekyengatta ku nsi yange era wansi wa ambulera eyo awo nno wenna kwatira obuweereza bw'okuyambako bannaffe Katonda batannajjukira abaana abali ku nguudo n'abalala okubaako n'engeri gye nkozesaamu erinnya lyange following yange gye nnina okubasakira tulabe nga nabo osanga basobola ofuna essuubi eppya mu bulamu bwabwe. Amazo beeyanjulira olunaku lwa leero agenda tubuulira atugambye nti nno yali muyimbi era musizi wa bifaananyi naye abalala bonna waliyo abantu abayimbi waliyo abakubi b'ebifaananyi naye nga mu bakubi b'ebifaananyi abo tewali yavaayo n'agamba kankole foundation. Olunaku lwa leero agenda tubuulira yava ku ki okola gundi eno foundation eno eyamba abaana abatalina mwasirizi wadde ng'eyo ebweru eyo waliyo abayimbi abalala waliyo abakubi b'ebifaananyi abalala. Agenda tubuulira lwaki teyakuba bifaananyi neyeegaggawaza, lwaki teyasigala mu kuyimba n'ayimba ennyimba ze ezimugattako neyeegattako ye nga ye. Agenda tubuulira yava ku ki okuteekawo eno foundation. Wava ku ki oteekawo foundation? Kakati Mr. Presenter bwe tudda ku story yange nganze omuntu nali street kid. Yes. Nali street kid ataaguwa waka ekyo nkiddamu wabula yava ewaka still olw'ebbula lya buli kimu ewaka. Nakuzibwa na maama nze taata wange saamulabako era maama oyo nze nno nga nkyali kato gwe nakula ndaba nga alwana nnyo okulaba nga atubeezaawo. Nze nno ng'omuto natenderwa olw'okuba twali tetulya mmere waka tusula bubi ebikubiruma enjala ebula tuttira ewaka buli kimu saidi yange ng'omuto mu ndowooza yange nalaba nga buli kimu ewaka kyali kyenyenyaza kyali kya bunkenke era nkyajjula obumi obutenkanika. Bwe ntyo ku myaka 9 nga nedda ewaka wano kanveewo nagenderera mpola benegatta n'ebikoosi by'abaana abato nga bo bamanyi. Nagenderera mpola bwe ntyo ne mba victim w'oluguudo ku myaka 9. Kale wadde nali mwana muteera nga nina ebirooto ebirala ng'ekyokuba Reverend kuba nayagala nnyo okuba Reverend. Naye ebirooto ebyo byabuzaabuzibwa era embeera gye nasisinkana ng'omuto nga simanyi ngeri yagikwatamu. Lwaki tewafuuka Reverend? Mr. Presenter nze nno wadde nayagala nnyo okuba Reverend era nakula nsiimula church nga yensomesa
obwesigwe wange bonna nabuwa Reverend yali ansumba ebiseera ebyo era nga bwemba mu church naye ndabira ddala mantudde na Katonda. Reverend ali katuuti we yabuuliranga nga nze ndaba kugamba ndi mu ggulu. Nenerabira nti ba Reverend bantu embeera eyo yandeetera okulooza nti Reverend tasobya, Reverend takola nsobi, era nze obwesigwe bwange bwonna nabuteeka ku kyambalo ekyo ne white collar gye yalinanga mu bulago. Nga mmanyi nti nange bwe nakula ne mbanga omusajja wa Katonda oyo, nja kuba nina omukisa ogubuli abantu okwagala, abazadde okunywerera ku famire zaabwe n'ebirala. Naye olunaku lumu nali nsiimula church Reverend namboggolera. Ekintu ekyo nalina emyaka ndowooza nga 8.9 awo. Reverend bwe yamboggolera kyankola bubi nnyo, nalabira ddala nga Reverend naye afaananidde ddala bali abantu abazze bamboggolera. Wayimuka n'omutunuulira oba wasigalayo ng'osiimula? Era mu kumboggolera natyanga omwana omuto bwe nazza amaaso gange waggulu ng'endoka nga Reverend yamboggoledde. So ekyanneewuunyisa nnyo okulaba nti n'abantu bwe batyo baboggola. Nze nali mmanyi abantu bwe batyo baba bajjula eddembe era nga mmanyi nti Katonda atuula mu bo sinakindi be bakatonda. So bwenkyo ne nkyawa okuba Reverend kuba nakitegeera ne Reverend yali abali abantu ababoggolera abantu abavuma abantu. So ne nkyawa okuba Reverend bwenkyo ne nkyusa ekirooto kyange ne nfuuka omuyimbi. Wadde nga decision yange omwana omuto si yali esinga. Ba Reverend nabo bantu basobya, kati nze nabulwako omuntu gwe nali nsobola okugamba ekintu kyange gye kyantuuseeko nankansolinga nanga nti nedda ba Reverend nabo bantu twetaaga okubasabira basobya. Kati nze ne mujaji nga bwentyo nensuulawo n'ekyokuba Reverend nembivaako nenzira mbyange ebirala ng'ebyokuba omuyimbi. Bwentyo kubanga ne mbuyimbi era nakizuula nti omuyimbi naye era alina aba n'omukisa okutuuza abantu nabo n'ababuulira era akolera ddala Reverend kyakola eri mu church. So nange bwentyo nenga kati kambeere muyimbi Reverend muzudde si Katonda kankwate ebyobuyimbi. Wambuuziza nti kiki ekyansikiriza okutandikawo foundation. Mbadde ngezaako kusiigira gye nvudde wange mu kulwana okwo ku myaka 9 bwe nagenda ku luguudo nayita mu ntale zitenkanika obulumi obutenkanika, naye mu lugendo olwo bwe nali ngezaako okufayininga ekirooto kyange n'okuzuula lwaki nze natondebwa, waliwo abantu bangi abankwatako abanyambako. Abamu sikyabamanyi, abamu sirina bamanya, abamu sikyabajjukira era abamu saabamanyanga nangeri gye bajja mu bulamu bwange. Bajjanga ne banyambako. Kakati n'ekirala ku luguudo okwo era bwe twayitanga mu bizibu bannaffe bangi baafa, bannaffe bangi amakomera g'abamira, bannaffe bangi babeeranga ku luguudo olwo si lwakuba nti baali baagala okuba ku luguudo naye olw'okuba ensi yabafunza ne balekera option emu yakuba ku luguudo. Kakati nze bwe nayitamu eyo embeera ng'ate nange era ensi yanyiga okubaawo, wadde nali ku luguudo okwo nasigala nina essuubi mu kubeerawo kwange okwenkya era nga ngezaawo kwezuula. Kakati mu kwegezaako kwezuula abantu bangi bankwatirako, nayita mu bulumi bungi, na experience ng'ebintu ebibi bingi wadde nga n'ebirungi byalimu. Naye ku nkomerero ya byonna bwe nalwana n'ensi nendaba nga neeyuzaayuzizza nayo nga ddala sisobola kugiwangula. Tosobola kulwana nansi n'ogiwangula kubanga ensi mpewo obanga alwana n'empewo. Kakati neŋŋamba nno nentandika okusaba essaala. Nasaba essaala nga Mukama bw'olinjija ku luguudo wano nga maze okulaba obubi obuliko, effujja eririko, ettima eririko, amaziga agaliko, emirambo egigwira okwo ku street, nga Mukama bw'olinjija wano nja kukomawo njigyewo bannange. Eyo promise nagikola nkyali ku luguudo nga nkyali nakaana katole ndeka nk'okukirowooza mu bwongo nti naye nsobola okuva wano nenjiya nemba wano ate nenkumawo nenjijawo n'abaliwo. So bwenkyo bwe najjamu ekirowoozo ky'okukola obuweereza buno nenjija nga nkizimba nenjija nga nkizimba era ne bwe nafuuka omuyimbi alina ennyimba, ne bwe nafuuka omuyimbi agenda amabaala n'ayimba, ne bwe nafuuka omuyimbi eyasasulwanga buli kyo gye yayimbanga mu mbeera y'ensi. Ekirooto ekyo kyasigala sikyerabidde
wasigala okyalowooza ku baana bali ebibogena okujjayo ku street? Nasigala kale nagezaako kwagala okubulamuko ng'ensi entutte nnyo naye era waliwo eyanfunza nempulira ekintu ekiŋŋamba nti jjukira eddoboozi eryo wakasuka ng'okyali mu bulumi, jjukira engalo ezo wayanjala eri Mukama n'omusaba opportunity ey'okujja ku luguudo naawe okomewo oyambe abantu. Kakati bwezeene enduulu y'ensi amatendo g'ensi n'ebisuuto by'ensi ne bikuwamba okakasa ekyo ky'olina okukola then owummule. Bw'oliwummula erinnya lyo lirisigalawa mu bitabo by'eggulu ne mu bitabo by'ensi. Nenzamu nenjijukira ekintu obweyamu bwe nasaba Mukama era bwe nakola eri Mukama nti bw'olimpa omukisa nimba ku street ndiyamba abantu. So ekyo kye kyannyamba bwe najja wano still ekisa ekyo ne kinnyamba era okuŋŋumiza mu buweereza obwo bwekyo bwe neesanga ndi wano ate nga wampa eddembe ppitirivu eritenkanika bwekyo bwe natandika foundation nga mpita ku bisuubizo byange biri bye nakola mu kaseera kakati abaga kali. Kaakati waliyo abantu abalala agamba tino nti kaakati tugeze olina maama wo mulwadde, maama wo oba nga mulwadde wa kansa ng'omujjanjaba naye nga gwe toyina ssente n'ogamba Mukama nti Mukama nsaba nfune ssente, bwe naafuna ssente ezo ndabirire maama wange mujjanjabe, maama wange mwagala nnyo, maama wange mujjanjabe. Naye Mukama bw'akuwa ezo ssente ate n'ofuna ebirala by'ozikolamu nga tojjanjabye maama, lwaki gwe tewabeera bw'otyo? Nze kyensuubira kiri kimu, Katonda oyo abeerawo abalala bwe bakooyera era talina lunaku lwe yeebaka. Ebiseera ebisinga bwe tuteeka essuubi mu bantu okutuyamba abali bwe batuuka nabo ne batuvaamu, naye Katonda oyo talina lunaku lwa yetuvaamu. Mu kaseera akabi n'ak'essanyu abeerawo. So era ekyo kyenkuliriza mu bintu byange byonna n'ebigambo bye njogera naye. Bannaffe abawugulwa embeera Katonda bw'amuwa ekisa ate n'awuguka oyo aba sitaani baba beetaaga kusabira. Dho nyongera okubajjukiza nti ebiseera ebisinga endagaano ze tukola mu kuyimuka kwaffe nkulu nnyo eryo tukuumira mu kuyimuka kwaffe oba okutusuula. Kiri ky'oŋŋambye nti omuntu oyo yasaba ssente abiremu amakansa ate bwe yazifuna, for example yagenda mu mabaala teyalabiramu amakansa. Just nze nno ndowooza oba nkiddemu nkyanyoonya engeri gye nsobola okimenyaamenyamu bannaffe abali abatugoberera ku Wikids Moment bakifunire eddala mu butuufu bwakyo. Nze kyendowooza nti ebiseera ebisinga sitaani bwe lwatukuba n'atujja ku ndagaano zaffe aba atutte bulamu. Omuntu yenna anaawangaala era ekikuuma abataka kubakuuma mikago. Katonda atubulesingira mu mikago gye twakuuma. Sitaani bw'atukuba n'atujja ku bigere by'egyo emikago gye twakuuma n'ebisuubizo bye twakola aba atutte bulamu. So gwe mwana Katonda ali eyo oba n'endagaano ze wakola oba za bufumbo oba za kwagala oba za kuyamba, mbadde nsaba ekiwoomereze sitaani kyateeka ku mmeeza zaffe kireme kuswipinga off your feet ove ku biragiro ebyo, kireme kujja ku bigere byo ove ku biragaano ebyo wakuba. Kiba kya bugunjufu nnyo era kiba kya mwoyo nnyo okuzisigalako kubanga nze nsuubira omuntu yekka awangaala era awangaalira mu kubeerawo kwa Katonda yoyo yekka atakyukakyuka lwa mbeera. Omuntu atakyukakyuka lwa mbeera yeyo yekka abalayikira okutuuka ku nnamulondo ye nti n'oyo eba n'oyo mu nzikiza ne mu kitangaala. Yesu eba Yesu mu kizikiza ne mu kitangaala. Kyeweeyamye oba okyeyamye mu kizikiza ne mu kitangaala. So mbakubiza bannange abali abeeyamye ebintu mu kitangaala ekizikiza bwe kijja ne mukola birala, ekyo nno si kya bwa Katonda. Katonda bw'anaagolola omukono gwe ayinza okukukuba n'otadda ngulu. Kaakati igwe bwe watandika foundation eno n'otandika ogitandika n'otandika okugitambulizaawo n'ogitambuza bwe wagitambuza toyina yadde buzibu bwonna bwe wafuna bwakugamba, toyina yadde kyakutawanyamu mu bwongo n'ogamba nti ni foundation nayo
n'ofunamu ekirowoozo ekigamba nti no foundation ogijjewo tolina buzibu bwonna bwakusikiriza kujjawo foundation eno. Ng'era omuntu yenna ebizibu ebyo tebibulamu. Neera nsiiba ngamba abantu nti bizibu ebyo byennyini nze ate nasalawo kubifuula mugaati na blue band kwongera kunkuza. Ebizibu bingi byensinkanye naye era tebisobodde kuyuza ndagaano zange kubanze bwe nazikola nali ntaasa bulamu. Nguudo gye nasulanga saayina bulamu. Endagaano ze nakola ne Katonda ze zampa obulamu era ezandeeta wano ze zampa obulamu obujja. Ebizibu bingi mbifunye obutaba na mmere eri abato n'abantu bonna benkwatako nti ojja kweka foundation ye nagitandika y'abaana bato tubajja ku street ne tubaleeta wano naye ate waliwo n'abantu betwajja ku street bwana obuto tujja mu family eziri broken family Katonda zatannajjukira ezirwana okuyimirira. Kati nagenda okulaba nga obwana obwo ne bwe mbujja mu family ezo ne mbugatta wano ate abazadde abasigalayo basigala balumwa. Kakati ekyo ne kimpalirizo kiri kisigala kikusika tosobola kukyebeera ne kimpaliriza era okugenda okutuukirira family ezo okunoonya n'engeri nazo gye nsobola kale okuyamba mama ne ka bizinensi bali abasigaddeyo kuba ojja kusanga omukyala omugyeko abaana bataano omugyeko akaana kamu naye ng'alina abaana bataano n'omugyeko akaana Katonda kamu ng'alina abaana 8. Kakati osigala olowooza nti naye omwana ono wadde mmuggyeeyo naye ate bali 7 bagenda kubeera bakyakati ate awo n'ojja ne aya nga singa njiya nentandikira omukyalo oli ka bizinesi k'amanda oba singa njiya nembanga bwanoonya ekyokukola nga muwayo kiro y'akawunga emu buli kanaku obwana buli nabwo mazolo bukwatirako nga maama bwaguma. Kati mu kusalawo okwo twesanga nga oba nze neesanze nga waliwo ebbula ensi nekwatira mu kisenge omwo nga otya n'okusitula essimu okubira omuntu wadde abadde akubeererawo omuganye nti mwana emmere eweddewo ntaasanga gwokyuliranga kubanga ate nze nakula saagala nnyo okusaba embeera bwe nnyigiriza ennyo mbulwa ekyokukola wadde nga waliwo mikwano gyange egimu gye nga nti eka mukoonekokko naye yeyo moment ekyasinza okuba enzibu mu bulamu bwange. Akagundi awo kabaddewo akaseera ako era kakyaliwo era kabaawo naye bwe bulamu otuula n'otula mu kisenge kyo n'osalawo wakati w'okukola ky'otayagala n'okusigala ku ky'oyagala kubanga nze obuweereza buno bwe mumpa essanyu. Ekintu ekyasinza okundeetera okweraliikirira mu bulamu bwange kwe kuzuukuka nga siraba muntu n'omu buweereza buno nga siraba na muntu n'omu gwe nsobola kuyamba ntya nnyo okubeerawo nga sirina gwe nnyamba ekyo kyokka kindwaza. Kakati akaseera ako bwe kabaawo otula wansi oba ntula wansi n'ensalawo wakati w'essanyu lyange n'okubeerawo kwange kuyamba kimpa essanyu. Okubeerawo kwange nsobola okubeerawo oba nnyambye oba siyambye naye ate okubeerawo kwange kuba kukalu era tekumpa ssanyu. So zeze ensozi eziba mu buweereza buno naye nnyongera okukubiriza bw'omwana omuto ali ku wikids moment naawe omuntu omukulu atugoberera nti still tusabe Mukama akaseera akaakabi kajja ku meeza zaffe ate kaleme kutusuuza birooto byaffe. Nze ekirooto kyange nkiddamu buli kanaku kyakubeerawo mu buweereza buno lwakiri Katonda antwale nga ntuuse wakiri ku bantu 2 nga baana bokka ng'emitwalo 2 bonna bali mu ssomero basoma obulamu bukyuka era nga bali happy. Kasa naweze ennamba eyo ne bwe ndiwummula nja kuba waddembe ekitenkanika ate ng'ebiseera ebisinga ate waliwo endowooza nga ndaba ennamba eyitiridde okwanguwa ne nga sifa amangu nekindeetera okweraliikirira naye ekyo kyo ndowooza endagaano yange era si gye nakola ne Katonda nti bwe ndituuka ku baana 2 awo kyonna ky'onampa mu bulamu kuliba kusiima era siritoma ne bw'olintwalira awo siritoma. Ku baana abo 2 bw'oyagala so far wakafunako bameka? Kakati waliwo ekintu kyendeka mu mutwe gwange wadde nga si kya kikugu era gwe munange ali yali mu buweereza buno sikwenkaleginga kukola kintu ekyo. Nze nnyinza okukikolola ebigendererwa byange naye nga ate si kyekituufu wadde nga nyongera okujjukiza nti okuba organized mu bitabo n'okuba organized mu maofiisi si kyekikola obuweereza buno. Ofiisi esooka buweereza buno eri ku mutima gwo. Bwe twasemba okubala abaana twali 48 right now
abali direct betugamba nti bano bachiwa ba onuska namuwa wano ngamba betukirako eyebbali basharifu ababebbali ba abudu nga totaddeeko abo betutukako direct bali 48 we nasemba okubala, that is weeks nga 3 emabega bali 48. kakati bano abebbali abo bo si babala kubanga abebbali buli kadde nyongera konsana okufuluma wano nensanga akaana nga kali awo kaluma ne kafuka kakwano kange enkya ne nkatwalira ku sukaali naye betwali tukako direct bali 48 3 weeks back. Wadde ngera still namba eyo nze olw'ensonga zange sagala nnyo giteeka mu mutwe wadde ngera kiba kya bukugu nnyo gwe mwana Katonda ali mu buweereza buno okuteeka ennamba ezo mu mutwe zikuyamba okumanya emmere gy'olina okubaliisa sente z'olina obasipendingirako ze ku saidi yange bwe nali ntandika obuweereza buno natandika n'enkola egamba nti bwe mba nkutuuseeko nkwerabirayo day and then. Ensanga omuntu nga abadde ayagala omutwalo banga abadde ayagala kilo ya sukaali nga nina obusobozi obugimuwa bwe ngimuwa mwerabirirawo siddamu kumujjukira. Lwaki nti bannaffe abasinga buli bwayamba abantu abangi n'alabanga abo abantu abangi abatamuyambye asobola okutendewalira n'agamba lwaki nze mbayamba nga ate tebanyamba kati naye kandekerawo bayamba kibaawo asobola okulaba nga abatamusiimye. Kakati nze bwe ntuuka ku muntu Katonda n'amuntuusaako ne muwa siringi 10 olukumi siddamu lujjukira siddamu na kumujjukira era abamu bansanga nnyo nga tokyamujjukira naga nti nali bwekino wekino nnyamba nali bwekino wekino nnyamba nali bwekino wekino nkwatira ku kinga nze sikyamujjukira. Lwaki nze siri mbuweereza buno kola na ndagaano n'abantu nti mukambawe namwe mulimpa nedda nze nsiga nsigo yange yansimbulira njiri yange yakwagala. So abaana abo era ekyabatubazisa nali ngezaawo okumanya emmere gye tusobola okubalansi engeri gye tusobola okubalansingamu by'emmere kwe kubabala naye ate ebbanga lyonna nze mbadde sibala baana era kyampanga n'obuzibu okumanya abali wano nga buli kadde mmwe bembuuza omwene posi tuli bameka lwaki saagala nnamba kuziba maaso gange era saagala nnamba kuntiisa wadde ng'ekyo kiri professional nze nkikola mu ngeri yange era sinkalinga muntu yenna kukola kintu ekyo kyenkola. Lwaki nze nkikola bwenkyo kubanga nze saagala nnamba kuntiisa era n'abantu bennyamba okujja ku bano ababa mu life yange buli kadde kati ng'abaana baffe wano ewaka baba tosobola mwerabira naye abantu bonna bennyamba n'ekintu kyensobola ogenda nempa abudu oba anusika nkyerabirawo day and then bwe mba muwadde kagatto nga kamugulidde siddamu nakalowoozaako. So enamba eyo abaana bali 48 twaddeeko baabudu abo tuyambira wabbali kakati n'ekirala ndowooza kyekyo kakati ku baana abano 8 tekuliiko muzungu yenna abaweerera kubanga nze mu foundation zonna zempulira waliyo ne foundation etulira nnyo wali eri waggulu bo abazungu batera okujja ne babaawo ne waneeno ffe nze buli lwembeerawo waneeno abazungu nakabalabako omulundi gumu bwe guti abalala abajja bonna bannayuganda. Kakati gweno foundation togibeezaawo ng'olina abakuyambako ng'abantu b'ebweru eyo abazungu bwe nali nyingira obuweereza buno era ezimu ku ndagaano zange ze nasaba Mukama anywereze mu zo zaali zakuzza kwagala mu nsi yaffe. Nze bwe nali nnyimba ennyimba ez'ensi nalina mikwano gya mingi emizungu era bwe tulina vidiyo zange zenkola nabakozesanga nnyo nga ba vaccines era abazungu abo nabakozesa aba vaccines nze kunze nali sikozesa bazungu wabula nali olwokuba nali mbeera ku street nali njagala kulaga bantu bano abaali babonaabona nange nti ne bano abazungu bantu era tusobola ddala obasinga kyova nze nabakwata ne bakozesa mu vidiyo zange nga ba vaccine nga sinalowooza nakuteekawo kifo kino baali mikwano gyange naye simanyi lwaki nti mu kifo kino obuweereza buno sifunaako na kirowoozo kigamba nti
kankoora omuzungu ajja atuyambe wano sikifunangako mpazi one day waliwo omukwano gwange yaŋŋamba mpandiikire waliwo batya Scottish British Irish Society Irish something like that nanga njiwandiikira jja nalaba abantu banyaga neggwa omulimu no gwokola nga munene kakati lwaki towandiikira ku society zino zisobola okuba obuyambi era bwe nabiwandiika kubanga obuweereza buno twabujjamu tuli bato bugenze butukola nze najja mubuweereza buno nga simanyi nange gye bakuumamu profiles za bintu gye bategekekamu bino tuzze tuyiga mpola mpola kakati ate bwe by then nali nziguddeyo back account ya foundation Labongo Kyate Foundation mu Equity kakati era mukwano gwange Mama Samali yaŋŋamba nti akati olina okugulawo foundation ng'erina gundi account olina okuba n'account olina okuba ne certificate ebyo byonna nze nali sibimanyi era yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti nedda olina okuba ne certificate n'abimbuulira nti gavumenti erina okukkiriza okuyambako abantu bato bw'oyamba buyambi abantu bwetyo wandifuna ekizibu nentandika obbikola kati mu kuwandiika nentuuka ku level ng'abantu baŋŋamba nti wali odisiimuzeko ene donation kaze ne bagamba nti nedda eno account nze nakagiggulawo sireceivingako ku donation name kakati ne baŋŋamba nti olina bank statement nga sibitegeera kakati bwe nabuuza mukwano gwange n'aŋŋamba nti nedda bank statement abantu abajo wadde olina obbasindikira okulaga nti obadde oliceivinga kiba kitegeeza nti ebitongole by'abazungu era bikwesiga ate nga nze saagala bulimba so neŋŋamba nti nedda ekyo bwe kiba kinneetaagisa okulimba nnyo bwe nti okufera kirijja mu maaso kankyere so that was the only time gye nagezaako okugulaba nga nnoonya ku bazungu naye era nakyo kyalimu obulimba nga ndaba oli aŋŋamba nti bank statement okisobola ogigula n'ogifera neŋŋamba nedda bwe kibanga kirijja kubanga omulimu obuweereza buno tubukola aye tubukola n'okwagala kungi bwe kirijja naye nze sifunako wale n'omuzungu ampa $1 wadde ki mpozi waliwo abazungu bwe twaguza obusawo ojjukira obusawo bwe twakola era nabo twabaguza buguza obwa jjiini kati zezo sente ze twakafuna okuva mu bazungu mu busawo obwo mu busawo bwe twatunga obujjukira bijjiini bye twasalasala sifunango sente ya muntu muzungu n'omu nti kwata okoleki oddukanye omulimu guno era simanyira lwaki sikiwulira namuli nti nkyetaaga wabula amaanyi gange gonna nagassa ku kino dani okwagala okuli mu bazungu nabo bwe tukwabira ne bwe tuddukiramu okutwagala nabo bantu nga ffe era Katonda yabatonda y'omu okwagala kwe yabawa ku mitima naffe tukuyina ku mutima tuleke kulowooza nti ffe tuli banafu nnyo era tetusobola kwagala tuleke kulowooza nti abo bannaffe abazungu be bakatonda era balina otuddukirira buli kadde nedda abantu abo betwabawa obusawo ne tubaguza era si twabawa n'obusawo ne tubadonatingira lwaki nga njala kubalaga nti nedda ffe wano mu Afirika saagala onneekengera olw'okuba ndi muddugavu nti bw'ojja ate olina kumpa buli ogende nedda nze ekyo nakigaana nze nzikiriza nti Katonda w'abazungu Katonda w'abaddugavu ate nze nzikiriza nti olw'embeera yaffe ey'obudde obuwangaazi bwaffe amagezi gaffe n'obuvumu bwaffe fe abalina okuyamba n'abazungu so buli bw'otandika ekintu ekipya mubaamu okubonaabona kungi mubaamu okunyigirizibwa kungi naye buli atandika aba bw'atyo Labongo Kyate Foundation ly'ettaala erigenda okukyusa enkola za foundation mu nsi yonna ne mu Uganda wano twagala tulabe ku foundation ezidonatingira foundations twagala tulabe foundation e Uganda wano ebeerawo nga bannayuganda be bagibeezaawo si bazungu si baswayiri si bannayuganda basobera ddala okukola omulimu gw'okwagala kubanga obusobozi babuyina ekisa bakiina n'obulamu Katonda ababuwadde just babulako kiri kyakubajjukiza nti nedda okwagala kwa muwendo okwagala kyekirabo ekyasinza okuba ekinene mu birabo Katonda bye yatonda era okwagala kyekisumuluzo okuggula buli luggi lwonna olwesibye so abazungu awo nze sibalowoozaako wala buli bwenkulaba buli kadde ndaba nga enkya singa nkwagala leero nenkuwa omukisa oguzimba ekirooto kyo ate naawe enkya osobola okuba omuzungu w'abaana
abalala nga gwe bwe nakusangira so nze nsuubira nti nze muzungu era ne baddugavu bannange Bannayuganda bannange be bazungu be twetaaga obuweereza buno okutambula so sifunako kirowoozo ky'abazungu wadde nga bangi badde mikwano gyange naye nze simanyi na lwaki buli bwe mbalaba ate ndaba nga ate nze alina obbawa kubanga ne bwe nnali era nkyabakozesa mu nnyimba zange ez'ensi era nabawanga nga njaga kubalaga nti nedda kubanga ate n'ekyalo ekyampaliza okukola ekintu ekyo lumu waliwo omuzungu ennali naye edda twali ntebe eyo kakati ne mugulira obugatto nangamba nze mbadde sanko mufirika agaba abafirika bonna balaba abazungu babaagala abazungu babawe buwi ekiro ne kinkuba wala kati olulala ne tugenda okulya emmere owa woteeri bwe yatulaba bwe yandanga nga ndina omuzungu emmere kaŋŋambe kawe yali ow';3,000 n'amwongeza ayagala mutuguza mutwalo kakati bwe nabuuza omuddugavu oli emwana lwaki otukiitinga nangana nti abo abazungu abo baba ne ssente nnyingi kyova nange nnyongezezza emmere so neŋŋamba omuzungu eŋŋamba omuntu ono si mwenkanya ali mu kutu ova kyajinga olwakkalayo akkiririza mu bya kkala ate bye zitakkiririzaamu kubanzi ku saidi yange nkulaba nga muntu nga nze naye ate ye alaba akulaba bulala era akozesa omukisa ogwo ogw'obutamanyabwo nekkalayo okukova kyajinga neŋŋamba omuzungu oyo nti nedda nte tuli awo tugende ewalala ew'omuntu ali feya ekintu ekyo nakikola nandibadde ensolo emmere eyo girya oli naawo bakyajinga naye nakikola okumulaga nti nedda tolowooleza mu muntu lwa kkala ye bannaffe abano balina ebizibu bye bayitamu kiryanga abantu ababeereyo ne balowooza nti abantu abali ku byeyeeyo wabweru be ssente banoganoge bayoola njole buli kadde nalabanga munna ali ku kyeyo ye alina okubanga buli kadde ssente weeziryawo banoga neerabira nti babonaabona akasente ako bakakola bills zafuuka biiru bakakola ne kagenda nga akaffe wano obulamu bwabwe bwajjula ennaku etenkanika ate ngugasseko n'embeera y'obudde gye bawangaaliramu embi so ekyo nno nayagala okulaga omuntu oli nti nedda si kirungi kujajinga muntu lwanfaananaye wabula practicinga okuba omwenkanya buli mu mbeera so bekityo kakati munange gwandaba abazungu ankoye nga bwatugambye nti abazungu nabo bantu nga ffe nange nzikiriza nti abazungu nabo bantu nga ffe kubanze nkirabye nnyo mu firimu nze ndi wa bulaaka omuzungu ye wa brown naye omuzungu ye omusaayi gwe bw'omusala n'afuluma omusaayi gubeera gwa red nze bwe nesala n'enfuluma omusaayi gubeera gwa red so kitulaga nti no tetulina njawulo n'abazungu kuba nabo balina omusaayi gwa red omuzungu oyo bw'omulaba nabo mu nsi yaabwe nze ndowooza nabo mu nsi yaabwe bagitambuzanga eyaffe nti okuyiriba agenda n'akola kanene akalimu n'afuna ssente n'asobola obeezaawo famire ye anko bwewa edda father bwe yakuboggolera Reverend bwe yakuboggolera bwe wakula n'okola foundation ng'ofuuse omuyimbi nga nekya artist nakyo kigaseeko tewafunamu kirowoozo kirala kati bwe wafuna okunyonyola okwo tewafunamu kirowoozo kirala ekigamba nti no oba kanzireyo nfuuke Reverend tewafunamu kirowoozo kirala kyakufuuka Reverend nalabira ddala father bwe yamboggolera first of all okumujajinga yali nsobi ate era nalabira ddala nti ne choice gye nakola ey'okuba omuyimbi yali ensobozeza ddala okukolera ddala Reverend kyeyali akola ku church kubanga bw'otunira Reverend akuŋŋaanya abantu n'ababulira okwagala n'abasumba angera essuubiro lyonna lyakwatusa mu nsi nsuubize n'omuyimbi bwe yeekwata obulungi asobola okuŋŋaanya abantu n'ayimba ennyimba z'okwagala n'ayimba ennyimba z'eddiini n'ayimba ennyimba ezivuumira obusosoze omululu n'obukuusa era abantu abo bayimbidde bwe bakyuka
ekigendererwa kino yaba akituuseeko ekyokubateeka mu nsi eyo ey'eddembe yajjula essanyu n'obwenkanya. So naye ddala singa nkwata bulungi ekitonyi kyange eky'okuyimba nsobola okukolera ddala omulimu ogwo gwe gumu Reverend gwe yali akola mu church kuba ffenna tukuŋŋaanya abantu wadde nga nasooka nenyimba ennyimba z'omukwano later ze nakyusa nga kanzire ku inspirational music okudda ku inspirational music awo nno kwali kwerangirira nti kati ngudde kanziremu nzimbi ekirooto kyange bupya natandika ne albamu yange ya maama nenkituma selfless mother maama oyo ateefaako aterowoozaako maama oyo atabulika alina ku lwabo baalabirira maama oyo atabulika alina ku lw'ensi ye nentandika n'eyo kakati ndi ku albamu yange ey'okukuzaamu abantu essuubi ennyimba zenze mpandika ku albamu eyo ez'okuwa kuliko papalaavu kuliko we a family ne bwe ndi mukolako baluyita let's start giving soon ndoza nja luteeka ku channel abantu balulabe nabo bategeere kiki nabadde ntegeeza mu luyimba olwo nina na albamu yange ya gospel series gye ndi mukolako bwe kityo. So nakizuula nti nedda seetaaga kuddayo kuba Reverend wadde ng'ekirooto kyange ekyo kyekyasooka okuba munda mu nze naye era nsobola okukolera ddala wano kozesa microphone ate nentuukira ddala ku muntu oyo kwenda njagala otuukirako era nga okutuukako nga ndi mu chachi so nagenda okulaba nga substitute ya music singa ngikwata bulungi singa nekwata bulungi nsobolera ddala okukola Reverend kyeyandikoze era kyenandikoze nga ndi Reverend. Kaakati essaawa zino eno waliyo omuntu eyakakwegattako nga eno programu yeeno gy'asoose okulaba ku Mechanic Bongo Live oba ku MR Live yandyetaaze okubuuza bw'oba nga tokozesa bazungu bantu babwere eyo bo be balowooza nti no bayina nti no bo be babeezaawo foundation zizona zonna endala ze balaba yandyetaaze okumanya gwe foundation eno ogibeezaawo otya bw'oba nga toyina yadde n'omuzungu. First of all ng'ogyeko eky'abazungu waliwo bannaffe bangi bannayuganda abali ebweru nga bategeera ddala obulumi bwaffe olulimi lwaffe ennono zaffe n'okwagala kwaffe. Nakozesa music wange okwongera okubasika n'okubafuula mikwano gyange era nenkozesa ebikolwa byange by'obugumiikiriza ekisa n'okwagala okubeekuumirako. Bannange abo nabo Katonda yabablessinga ne bafaananira ddala abo abazungu be tutya. Kyali kikakata kunze okwongera okubajjukiza nti nedda basobola okukoma wano ne tukwata ensi yaffe ne tugizimbira ddala era ne bafaananira ddala nga bali abazungu kye bakola mu bintu ebirala naye nga ku luno omwana wa Nambi na mwana wa Kintu be bakikola. Abantu abo abamu ntambula nabo nina mama Jackie mukyala Jeni Anko Kalimu bangi nnyo family yange eyo music bye yangattako n'ebikolwa byange ebize binkwatako. Kiki kyentegeeza abazungu abo nabo bantu ddaani tuleke bawanya obulamu bwaffe. Gwe muganda wange ali e Iraq, ali e Saudi Arabia, ali e London, ali mu America, ali e Dubai, ali e Qatar, ali e Sweden, ali e Turkey ne mu nsi endala. Kitukakatako ffe nga ffe okuzza ekisa ekyo kyetwakopa mu nsi ezo kizze wano kubanga at the end of the day bwe tukikwata obifa bagenda okulozinga. Nze waliwo omuntu mukwano gwange gwenyumya buli kadde eyagenda n'ava mu America nga azze wano okuwummulamu ne bamutta olwa chain. Omwana yali agala mubbako chain agisika oli bwe yagezaako okulwana omwana amukuba ejjinja. So njoza bwe tutajjumbira nnyo miramwa gino gyakoma okuzimba nsi yaffe nga tuyita mu bifo nga bino kubanga abaana ffe tubatuukako tumanyi ne gye bali. Kakati obwana bwe gasatu bugayalira ne tutunuulira ennyo abazungu ensi zaabwe zo mu nsonga za humanity bali safe kale bali yaddeyaddeko tebali nabo safe naye bali yaddeyaddeko bwe tunaaba tunyira ate ffe bagenda okufiirwa nti ogenda ku essubi lyonna ddiwa omuzungu okomewo wano ng'ozze okuwummula akaana akato kagala okubbako dola emu kakube kakutte naye nga kadi kagakubbako dola ki emu naye nga akaana akaate kewalajaggalira myaka nga gino nga mbagamba nti bannaye tusituke tujjumbire
ebifo nga bino tubikwatireko bireme kugwa era ffe kennyini n'ebifo bino biba bikola structures leka amanya ga structures mu bifo bino gabeeko mannya gaffe nagendako mu foundation yemu naye nga kuliko Judith Brown Hill Johnson nga be bazimba blocks ezo so nze neegomba nga nti one day laba ngu Charity Foundation njagala efune ewaka twagala tufune ettaka lye twafuna ebizimbe byonna ebiri bakuttaka ebyo bibe mannya gaffe aga wano era ne famire ezirivaamu abantu abo abaana baabwe nabo bakyalenga mu foundation eyo okutwala legacy ya taata abo oba bazadde baabwe maaso ba maama waabwe ebizimbe nga Nakazibwe Nalumansi Nakazibwe Brenda Mubiru Jackson Samsoni Yiga amanya gaffe oli amanyi nti munna Uganda block y'abaana gye basulamu yagizimba era ali taata kakati omwana oyo bwana ajja mu foundation eyo n'aba taata kye yateekawo ajja kuba ategeera taata kikyakkiririzaamu na kikyakkiririzaamu so nze ndowooza enjiri ejja kuba egenda mu maaso waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti lwaki ebintu byaffe wano bigwa nolaba taata ng'ayitimuse mu kukola obumasu ate bw'azaala omwana ye n'agamba nti nze saagala kukola n'obumasu n'akula ng'abunyooma omwana agenda n'ayagala okuba omusirikale abazadde tulese nnyo abaana baffe wabweru w'emikululo gyaffe nti omwana oba okanika firiigi gwe kyokola kumukuba mboko na kumulangira nti mpita mu bugubi sente nzijja mu bugubi njagala usome saagala neweerabira nti bw'oba okanika firiigi oba osima tooyi tooyi eyo egenda tuka ekiseera ng'ekulaakulanye ffe twakula tooyi teziri mu nju naye kati tulina tooyi za nju septic tanka biki tisinga omulimu ogwo twongera bongezi gulongoosa ne gutambulira mu mulembe ate so okuba omulimu gwa family singa obuweereza otugenda amaaso n'okubulongoosa ne gutambulira ku mulembe busobola okubeera ddala obuweereza bwa family ensonga lwaki olaba Ford nti okuva wetwatandika otutegeera bo bakola mmotoka kakati nange baganda baana bakatonda bali eyo mbasaba gwe bw'oyamba fuba nnyo okulaba nti akasente k'oyambye kowadde foundation nene okuyimirirawo oba n'akaana koweerera buli mwaka fuba nnyo okulanga n'omwana we akimanyaako ategeere nti papa wa Lusimbi mama Josephine mama Matthew kyekino kye yayagala nga mulamu nange nino kimukoppako ngende nakyo mu maaso yayagala nnyo abanaku yayagalanga nnyo bamulekwa yalabirira nnyo abo Katonda batannajjukira era nange ndowooza bwe nakikola nja kusanyusa omwoyo gwe so tuteeketeeka abaana baffe batambulire mu makubo ge gamu mwe tutambulira ntuyise mu bagaagaza n'okugawandako enjiri ennungi olwo tuleme kubula obadde oli wali nti obuweereza nobubeerawo butya support esooka mu buweereza buno era reliable source of income gye tuyina tusiiga ebisiige ebifaananyi tukola obusawo tukola obugatto nanditaddeko n'ekya music naye music wange sikyayimba music oli wa mabaala shoze nali nnyimba ezo naziggalawo siridda mu mabaala gayimbamu ekyo kyo sivumira bagayimbamu nenze siriddamu naddamu nenkwata olugendo lwa inspiration nenzirayo from scratch mpange music career yange njizimbe paka wenjagala ebe nenze mu nyimba za inspiration soon ndowooza music aligattako kuba omwaka oguwedde sikoze nnyo music mbadde nnyo mu kuteekateeka foundation eno kuba nayo yeetaaga obudde naye ndowooza Mukama nga mpadde ekisa omwaka guno ngenda kuddamu nkoleko albums zange ze nastopping omwaka oguwedde nzikoleko nga ey'okuzaamu abantu amaanyi strictly neya gospel ndowooza za album zembulayo ez'ebbiri asana zikole erono zijja kuba album 3 album ezo 3 zensuubira otegeka mu buli charity concerts buli mwaka nfuna charity concert nenjitegeka sinakinietambula ensi yonna ng'ebulira abantu kwagala na kuwa bw'otunira album ya inspiration njigaseemukko ku bazungu n'oluzungu kubanga njagala ebe nga etegerekeka ensi yonna neya gospel era njagigattamuko ku bazungu n'oluzungu kubanga olulimi olwasukulumako ku nnimi endala lutuuka wanene so nsubira okulugattamuko album eyo gigattamuko kwolwo olulimi n'abo abantu era abazungu abantu be batya
nyongere okulaga omwana ali eyo akyabatya nti nedda bano bantu buntu bantu nga ffe twekerawo bawe essuubi lyaffe tubalabe ng'abantu abalala bye basobola okukola naffe tubisobolera ddala obikola. Lwaki mbagatta mu nnyimba zange mu vidiyo zange ezimu njagala ndaga omwana oyo kwaliwo abaana be naleka ku street bangi era njagala ndage n'omwana oyo agoberera olugero lwaye ng'ali ku street nti nedda essuubi leka dditeeka awo abantu abo nabo bantu kiri erifo okutereeza eggwanga lyaffe sibbo abo be tutya ate osanga beetaaga obuyambi bwaffe abo be tutya ate osanga be beetaaga wano ennyo kuba bensi zaabwe ate nno mboofu nnyo ekitenkanika naye abantu abali mu nsi emboofu ezitentanika batutiisa batya kutuukako extent netuuka n'okiseera nga ate tuva wano okugenda ewaabwe nga bosi be bajja wano. So ndowooza bwe tunaatandika bwe tutyo n'oggumya abo ababadde babatya n'okutulabirako nti bw'aba bo ng'akikoze ekitegeeza nange nsobola okukikola ddi nawe tujja kuba n'engeri gye tusembereza ekitangaala enjiri yaffe eno gye tubuulireyo okwagala n'okwewayira eggwanga lyaffe. Kaakati waliyo abantu abagamba nti nno ye okuyamba alina kuba mugagga nti nno okuyamba omuntu ayamba ateekeddwa kuba mugagga. Gwe oli mugagga? Nze nno ekyo nno njagala kiddamu bwe nti ngenda kiddamu nga nsinziira ku ndowooza zange ne ku ndowooza zo oba ne ku ndowooza z'omuntu ali eyo atugoberera. Nze ku ndowooza yange yes ndi mugagga nnyo era nze omu ku bantu abakyasinze obugagga mu nsi eno era nze omu ku bantu abakyasinze ebyebbeeyi mu nsi eno. Lwaki? Nina buli muntu aliyo kyayaanira okuba nakyo. Nina obulamu, nina omukwano, nina ne Katonda. Ebyo ebintu bisatu oba obiyina ndowooza oba mugagga nnyo ekitenkanika. Ebyo byonna bijja buzzi. Ate n'ekirala nina nze abantu benzikiririzaamu era bempita ab'omuwendo mu bulamu bwange mmwe abaana Katonda bampadde. Katonda ampadde ezzadde ly'abaana 48. Ekyo so akitwala for granted. Abaana bugagga. Katonda ampadde obulamu. Katonda ampadde ekisa ku mutima, ampadde n'eddiini. So akitwala for granted. So ndi mugagga. Bwe ndowoozezza nga nsinzira ku nze naye bwe nkizza gy'oli gwe mwana Katonda ndaba ali eyo ebiseera ebisinga tetulina kulinda ate kuba baguuda kuyamba nedda. Ebiseera ebisinga tewali na kitumala mu nsi muno ate ebyo nebitumalamu netugamba nti nedda bwe naayamba kalina yange eyinza okunvaako nze sirabako omuntu ayavuwadde lwakuyamba. Kale n'ebyo byonna betululunkanira amamotoka okulya emmere ebibbo by'emmere n'ebirala byonna byansi tubaye kye tuligenda nakyo. Ebintu byonna bye tuligenda nabyo Dani byebyo Katonda byatukuutira okuba nabyo mu nsi muno. Katonda yatukuutira kwagala John 15:12 kwe tuligenda nakwo. Era yensonga lwaki ffe abakkiriza tugamba nti waliyo eggulu. Okwagala okwo kwe kugenda otuwerekera tutuusa mu ggulu. So ekyeza tugenda kugenda na kwagala. Engatto ez'ebbenzi njagala nnyo engatto ne perfume. Naye olunaku lwendifa engatto zange ziyinza n'okukuma ekisiki kyange okubugumya abantu abalijja okukusuza abafiirwa. Perfumes olunaku lwendifa bayinza n'ozikozesa okuzikumisa nazo omuliro. Ebyo njagala nina ensonga zange lwaki nzaagala. Nze nkyesanyiza okwagala mu nsi perfume nangatto. Nina ensonga zange. Envunza zannuma nnyo natambuzanga nnyo ebigere nawunyanga bubi era abantu bamboolanga nnyo olw'okuwunya obubi n'okufaanana obubi. Kati nze kyekimpa essanyu ekyo mu byensi lwadde nga ate tebisobola ate kujjawo ddembe lyenfuna mu bannange. Naye omuntu abaako n'akantu kanyumirwa. So nze ndowooza okwagala Katonda kwe yatukuutira era okwagala okwo kwaleeta ne Kristo ku nsi kuno omwana wa Katonda omulamu nakka ne yeetowaza n'agenda mu mubiri gw'omuntu afuuka omuntu ebitiibwa byonna abiteeke wabbali ajja atuyozeeko ebibi byaffe era alwanirira obulamu bwaffe. Kwagala kwe kwatwala ekyo.
so nze essubi lyange lyonna naliteka mu kwagala kuba lirimu ekisumulizo ekiri nnyingiza obwakabaka bwe. Tolinda nnyo okufuna, tolinda nnyo okulowooza nti ebyensi oli bikungula oba oli bikkuta. Nedda, tutandike nga tuyita mu John 15:12 tusome Bayibuli tugitegeere, tujagaze n'abaana baffe nti tolina kuba mugagga okuyamba, tolina kuba mugagga. Tewali ate muntu mwavu nnyo atasobola kuyamba. Dani, nsobola okukuyamba nga nkusanze oddugala nenkozesa akatambala kange kano nenkujjako ettaka nga ebadde oddugala okunawo kuyamba lwakuba abantu baze banafuya okuyamba nga bakufuula kwa bintu bikwatwako tangible things which is not right. Yes. Abantu balowooza nti bw'otampa ssente oba tonjagala, bw'otampa nga toba tonjagala. No, just no smiling nga nenkuyamba okucreatingamu smiles ennungi ne aga yinza okuyamba obutetta. Waliwo omuntu gwawa aga naawona, waliwo omuntu gw'osmiling olunaku ne lutereera. So okuyamba kugazi nnyo era tewali muntu mwavu atasobola kuyamba. Oyini waba talina ssente kale asobola okuyamba munne okumulaga ekkubo eryokkwata. Oyini waba talina ssente asobola okuyamba munne okumulaga nti wa muwendo. So tekiri ku ssente okuyamba wadde nga nkunnyonnyodde nze ku saidi yange ndowooza nze akyasinza obugagga kuba nina buli mu omuntu yenna ali eyo kyayayanira okuba nakyo. Nina obulamu, nina Katonda, ebintu ebyo abantu bye bayayanira. Kakati olwo nno nze neebala ng'omugagga akola ki akyasinze ku saidi yange wadde nga ku saidi yo yatugoberera nayo ngikonyeeko. Anko, essaawa zino eno waliyo omuntu ali eyo akulaba oba atulaba ku program yaffe ya Wikids Moment agamba nti ndi mwavu siina ssente, atambula ng'ayina amaka, ayina aw'okusula, ayina famire naye nga yagamba nti ali mwavu. Kiki ky'omugamba? Oyo yagamba nti ye mwavu naye nga gwe gw'ogamba nti gw'oli mugagga olw'ensonga olina Katonda, olina obulamu, olina n'okwagala okwo. Ye ng'alina famire ye ajagala, kwegamba nga ye obulamu bwabuyina, si mulwadde nti senyiga amuluma, si mulwadde nti no sirimu yamukwata, si mulwadde nti no mulwadde wa sickle cells, ye nga mulamu. Kiki ky'omugamba? Just kyensobola omugamba mwalina okusiima nakwo kika kyakusinza. Buli bw'osiima Katonda ebyo byakuwadde nakyo kika kyakusinza. Abantu baba balowooza okuyimba n'oyimba kubayita okusinza. Nedda, n'okukozesa ebyobugagga Katonda byakuwadde mu bulungi nakyo kika kyakusinza. So nze kyembadde nteesa omuntu oyo ali mweyo embeera njagala atulowooze bwe yali ajja mu nsi muno yajja naki, bw'alivaamu aligenda naki. Ekyokubyalowooze ku bantu banne bayitako eyo abatalina we basula. Waliwo n'abalina amakalina n'amazimbe n'amamotoka nga tebalina baana. Waliwo ababiina byonna nga tebalina bulamu nga ddala obulamu bwabagendako. Waliwo abalina buli kimu naye nga tebalina maka, ng'alina obulamu, alina abaana, afuna emmere naye ng'apangisa. Saate oyo buli kimu akirina ne waba apangisa alowooze bwe yali ajja mu nsi muno yajja naki, kikyaligenda nakyo. So abe mumativu amatiyo ekyo kyalina era yebaze Mukama era amusinza olw'ekyo. Ebyo nno ebirala nze ndowooza olunaku we lituuka Katonda alibikwongera, naye era alibikwongera ng'ayita mu ngeri gy'ozze otambulamu naye, engeri gy'ozze otambula naye mu kaseera ako kabadde atabikuweeredde, mu kaseera ako obadde nga tobiyina. Nze nzikiriza Dan, ekyenzikiriza kiri kimu nti mu nsi muno tewali kimala. Omanyi edda ennyo bwe nali ku street nalowoozanga nnyo okugula emmotoka nange ngiyiseekoko ku nguudo kwe nasulanga kasasiro mwe nalyanga mpitewoko nga ntudde mu mmotoka.
Katonda n'anyamba nampaayo akamotoka kaffe wano. Kakati ntuuka ekiseera ne nkapaakinga nakonda ndaba ate oba tekamala kati nina kusaba bbaasi mwe tusobola okutuula ffenna tugende ku beach kuba tutula mu Aravu ffenyiga ntutulamu abantu nga 6 kyokka tuli 48 kati nga Mukama lwaki tompa emmotoka kati ennene oba kale ennuuwa mwensobola okutuulako abaana nga 2 ne tugenda out. Okiraba ng'ejo ekigazi wamu wali nagabo nampa emmotoka yakuba mmaze naye kati ngipaakinga ne ngamba naye kakati emmotoka eno ngituula mu nzekka bwe mba nyigiriza nnyo ne nteekamu abaana 6 ne tugenda ku mupiira ne tugenda mu bintu byaffe naye nga naate bano bendese lwaki Katonda tampaayo ennene mu nsi muno temuli kimala era mu nsi muno buli muntu alina okwebaza Katonda ekyo kyamuwadde alowooze ku bannaffe abatabiina omuntu alinganga oyo alowooze ku babiina naye ng'obulamu tebabiina alowooze ku babiina naye ng'abaana tebabayina oba alowooze ku babiina nga ne famire teriiwo omukyala oba omwami. So tube mativu olw'ebyo bye tuyina nga bwe tusaba Mukama okutuggulira enjigi atuwe bye tuyaayaanira wadde nga tulwane nnyo okulaba nga ebyo bye tuyina tubikozeseza ddala okusinza Mukama. Kaakati tugenda kuggalawo naye igwe omuntu ali eyo nga naye gwe kiwayitamu naye nga kyali okuyitamu obanga yadduka ewaka nenga ewaka yo bayina nenga yadduka ewaka ajja alabe ku bulamu bwa street webuli omuntu oyo abeera ku street olw'embeera ntino nti ewaka tebayina n'omuntu oyo omugagga ayina agamba nti abo babbi ng'ayina n'abaana be mu mmotoka ng'omwana ayina taabu naye ng'omwana nga we bayita tewali sigino ng'omwana agifulumya bw'ati ofuna sigino agamba wano we tuyita waliwo ababbi abaana buli obwo bubeera ku street obwo bubbi nnyo. Kiki ky'omugamba kyabalowooleza mu abo abaana nti nno nti abamu babeera babbi nange nali ku street nenze sanya kulanga simu sanya kulanga bintu ebityo okujjako emmere ne ssente. Kakati first of all kwoyo ali ku street atulaba street ekifo ekisinga mbadde nsaba yambusa amaaso ge agabusa ebisenge bya street eyo gy'aliko alabe ku nsi endala ekyo kitwala ggwe tewali muntu omulala agenda kikuyambako gwalina okuguma n'ogamba nti saatonderwa kulya mu kasasiro saatonderwa kuba ku street kuno okusula mu bikutiya saatonderwa bikukunnuma saatonderwa kubba bantu saatonderwa kwekubagiza nze saatondebwa kuyita bwe nti mu nsi nfe waba nange natondebwa kusanyukira mu nsi yange okwambala ku ngatte ennungi okuweereza Katonda wange n'okukyusa abantu abalala. Omuntu oyo ali ku street agezeeko nnyo okubuusa amaaso g'ebisenge ebyo alabe ku nsi eri wabweru w'ebisenge nti aleme kwekubagiza ayikiririzeemu era alwane nnyo okulaba nga ogusenga ogwo ogukutta ebirowoozo bye agukutula ayingire mu nsi empya. Njagala obbajjukiza mwe baana Katonda abali ku street ensi tekoma ku street wabweru wa street waliyo eddembe waliyo amasanyu waliyo okusinza waliyo ekisa waliyo omuzigo waliyo omubisi n'amata naye ng'ebintu ebyo tebirina gwe biboola osigala ku street nga togenze gye biri tebijja kujja gy'oli wala bw'ogenda n'obirumbagana lazima olina okubifuna. So kyekiseera ovaawo ku street w'oli olumbagane ku nsi empya gwe naawe okkirizibwa okuba n'amata mu bibatu byo okkirizibwa okuba n'omubisi gw'enjuki mu bibatu byo okkirizibwa okuba n'engatta ey'ebbeeyi okuwunya obulungi era okkirizibwa okusinza Katonda wo ng'omuweesa ekitiibwa tewatondebwa kuba bw'otyo. Ku muntu ayambusa endabirwamu ekyo nonno kibi era kikyamu ng'omwaka akafaananyi ng'ovuddewo ng'omwana wabadde kuba si buli mwana ali ku street okwo nti yagigendako mu ngeri gye nagigendako. Waliwo abaana baba ku street nga ddala ewaka wasaanyeewo tamanyi maama we bamuzaalidde okwo. So nze nsuubira mulimu gwange naawe gwayambusa emmotoka eyo okukyusa ensi yaffe aye tulina tandikira
ku miti mito. Kale bw'oba tonnabawulira mu mirembe era ng'endabirwamu okyajambusa fuba nnyo okulaba ng'otuuka mu bifo nga bino Bongo Charity Foundation bakuumira abaana abo obivujjirire bireme kugwa obeeko ne koobiwa bikyalemu. Tetukulinda kufuna ssente, tolinda kufuna ssente okujja mu bifo bino nedda. Gwe jangu ne bw'ojja buzi ennyambalayo endabikayo endowoozayo ya mugaso nnyo era nakukuba kuyamba. Jangu otuule wano ndowooza olaba butebe bwaffe bulungi nnyo, kifo kyaffe kirungi. Jangu otuule wano n'abaana musome ennovu omale ogende okonna okuba kuyamba okutenkanika kubanga buli bw'ojja mu baana bano ng'oyambadde onaabye owunya bulungi owekutte bulungi abaana bano basigira ekifaananyi nti nabo bwe bakula basobola okuba bwe batyo. So okwambusa endabirwamu si solution, okuba ennyala si solution, okubadduka si solution, wabula okusituka ffenna ne tukwata awo ewawunya buli omu wekkaanya buli omu atayagala kukwata solution. Ebifo bino mbituukirire, ebifo ebiringanga bino mbituukirire kubanga ffe tumanyi abaana bano gye bali. Akatiniako k'oyina bw'oba tonnafuna niigiina kale ekibiriiti ky'oyina bw'oba tonnafuna kibiriiti jangu ne smile jangu ne aga. Bw'oba tonnafuna aga jangu kale otuulewo banyumiza obugero kuba engero nnyingi nnyo abaana bano ze bamiisinga tebalina childhood name. Buli Katonda gwawadde buli kimu saddaaka nkulu nnyo mu bifo nga bino. Saddaaka mu omuceere, saddaaka mu akawunga, saddaaka mu obummonde. Tulina abaana beetaaga pads buli kanaku, obusenya, buli kimu Katonda kyakusobozesezza. Tewali muntu ali yavula lwakuwa wabula buli bwowa ate Katonda engalo zo tasobola ziganya kujja nga nkalu azigabirira. Era oba owadde ensonga Katonda lwaki ennyumba yo terina kkalira. Katonda blessinga endyo zaabo ababeezaawo abaana be era abalibira abaana be. Ablessing endyo zaabo ababeezaawo abaana be era abalabirira abaana be era tabaleka kuswazibwa. Beera omu ku abo olwo Katonda akublessinga n'ebyengera by'otalabangako mu nsi muno. Mpozi nga tetunaggalawo kuba ndawo badde oggalawo. Abantu bajjukize nti tulina okuddayo ku ssomero. Obwana bwa Katonda buli wano buli 17 twetaaga $5,10,000 zisobozesa okuddayo ku ssomero. Okutekuli requirements bw'alina ebitabo, alina peeni, alina kalaba, alina buli kimu. Osobola tukwatira ku namba zaffe ez'essimu eziyitaawo. Obwana bwa Katonda ne tubukuumira mu ssomero nate. Guno mwaka gwa 2 nga tuli ku City Smile. Wabula mwaka gwa 3 nga tuli mu ssomero. Si bwe kiri twali ekibuya omwaka gumu City Smile emyaka 2 y'emyaka 3. So baana ba Katonda tubaddeyo emyaka 3. Suubi lyaffe liri mu ggwe na kisaakyo bw'oyimuka n'otukwatirako obwana 17 buli kaana kawe $3,300 busobola okudda ku ssomero weewaawo. Andaba kanyongereze ku bya anko byayogedde. Tuli abaana 17 twetaaga $5,10,000 ezo kubeera tekuliko requirements ebera school fees yokka buli mwana asasula $3,300. Naawe ali eyo ng'olina peeni, olina ebitabo, olina rimu, olina enjeyo, naawe tukwaniriza. Naawe owe ssente enkalu tukwaniriza osobole okwegatta ku buweereza buneeno obuweereza tububeezaawo nga we tuzze twogera mu programu yaffe n'emabega ku ati kukuba ati bw'obeera ng'olina omwagalwawo nga wanjetaze omusiigira ekifaananyi osobola okutusindikira kopi y'ekyo ekifaananyi ne tukikubira. Essente ezo z'otuwa zigenda mu abo abeetaaga obuyambi abalwadde, zisobola osasulako biru z'eddwaliro, emmere. Naye twakasoma emyaka 3 ku kibuye twaliyo gumu City Smile guneeno gwa 3 gwe tugenda okusoma. Bwe giba nga giri eri emyaka 2 egiyise emabega kyasobose ne tusobola okusoma. Guneeno sirowooza nti no kisoboka. Munnayuganda munnanga ndaba gabirira ku buweereza buneeno. Olwo nno
empeera eyinza obbeera nga togenda kugenda mugeena ng'oligenda mu ggulu. Mbaagala nnyo mwebale kungoberera ku programu ya Wikids Moment ku Metanicra Bongo Live kwe tubadde oba MR Live sinzidde wanino ku Rabonga Charity Foundation. Mbaagala nnyo. Bye bye.